How to get pregnant faster with one fallopian tube. How you can boost ovulation with a simple recipe. Sanyusa nnyo mukwano gwange okuwuliriza ku channel yaffe eno obuuza omusawo Gerard Massa. Sanyusa nnyo okubanga nkuwuliriza weruba nga lunaku olusoose okubeera ku channel yaffe eno. Subscribinga obeere ng'ofuna videos ze tuteekayo buli lunaku ku ssaawa 11. Leero tugenda kwogera ku osobola otya okubanga ofuna olubuto n'oba olina oluseke olumu ng'omukyala, ate n'ekirala osobola otya okuboostinga ovulation oba osobola otya okubanga kwegamba oyongeza chances zo ez'okubanga ofuna olubuto. Tugambye nti kyangu nnyo okubanga ofuna olubuto, olina okusooka n'omanya engeri gy'osobola okubalamu ennaku zo eza ovulation. Then olina okubanga at least omanya nti oba osobodde okubanga olaba ennaku zo okutandika ku lunaku oluba lusoose, then olina okumanya nti olunaku olw'14 lusobola okubanga ofuna olubuto. Oba okigezezaako n'obanga tekikoledde, then wayinza okubanga waliwo ekizibu ekyetaaga okubanga kigonjoolwa. Omukyala asobola okufuna olubuto wabanga abadde alina oluseke olumu. Kyaba alina okukola, tulina okumakinga sure nti at least oluseke luno olumu lwalina luba teruli blocked oba terwaziba. Ate werubanga lwaziba oba werubanga luli blocked, then oba olina okubanga olaba doctor wo n'akwani blockinga oluseke olwo oba n'ofuna treatment egulawo enseke. N'ekirala omukyala alina okubanga ovulatinga obulungi okubanga afuna olubuto n'aba alina oluseke olumu lookalooka ng'olumu baalugjamu. So okuddamu ekibuuzo ekisooka, omukyala asobola otya okufuna olubuto nga alina oluseke olumu? Ekibuuzo ekyo tukiddamu ne tugamba nti system ye alina okubanga oluseke olumu teruli blocked nga luli open nga olaba luno oluseke. Ate n'ekirala omukyala ono alina okubanga ovulatinga obulungi oba alina okubanga kwegamba ennaku ze ez'okubanga releasing eggi zirina okubanga zitambula bulungi. Bwetwogera ku ovulation waliwo ebigenda mu maaso, eggi litandika nga kali kati niwekati, and then ne kagenda nga kakula ne kabeeramu ne amazzi otuzi kutwe bayita follicular fluid. Otuzi tuno tugenda tweyongera bwe tuti paka eggi ne liba nga likuze nga lituuse ku stage eno ne libeera released. So tuba twogera ku the whole process oba process eno y'okubanga eggi likula ne lituuka okubanga kwegamba lyabika ne livaamu akaggi akagenda okufuuka omwana. Process eno ebeera controlled ne hormones. Hormones zetwogerako ziri bbiri. Hormone esooka gye tuyita luteinizing hormone, and then eyokubiri gye tuyita estrogen. Hormones zino ebbiri zirina okubanga zibalansinga bulungi, ate weziba tezibalansinga then olaba nti omukyala asobola okufuna obuzibu. Okumanya nti omukyala alina obuzibu mu nseke, waliwo test gye tuyita HSG oba hysterosalpingogram, yeyo ekolebwa mu ddwaliro. Ate weba ekumaze okubanga ekolebwa esobola okulaga buzibu mu luseke luli ku side ki, ebeera sikaani. Oba oli mukyala nga wakola sikaani eno obanga bakugamba nti olina obuzibu mu nseke naye nga tomanyi kyakukola, tulina solutions nyingi ze tusobola okubanga tukuwa, tulina advice ze tusobola okuba tulina amagezi ge tusobola okubanga tukuwa n'obanga ate osobola okufuna mangu olubuto, n'obanga obadde oluseke maybe lwaziba osobola okufuna treatment ne unblocking oluseke olwo n'obanga osobola okufuna olubuto. How to get pregnant faster with one fallopian tube. How to boost ovulation, a simple recipe. So togedde ku the whole process of ovulation ne tugamba nti eggi litandika nga likyali ttini ne ligenda nga likula ne libeeramu n'otuzi tuno twe bayita follicular fluid, and then ne lituuka ku lunaku olw'okwabika ne lyabika. Olunaku luno olw'okwabika baluyita the day of ovulation. Then the shell ekisigalidde ekyeggi kye kino kye tuyita corpus luteum kigenda kigonda mpola paka ne kiba nga kidisappearinga oba ne kibula. Then omukyala n'aba nga asobola okuba nga afuna olubuto. Omukyala waba alina ennaku 22, then kiba kitegeeza olunaku olw'okufuna olubuto luba lutandikira ku lunaku olw'omukaaga paka lutandika ku lunaku olw'omukaaga, that is day 6 up to day 10. Then omukyala waba alina cycle ey'ennaku 24, kiba kitegeeza asobola okufuna olubuto okuva ku lunaku olw'omunaana, day 8 up to day 12. N'ekirala omukyala waba nga alina cycle ey'ennaku 26 asobola okufuna olubuto from okuva nga olunaku olw'10 paka ku lunaku olw'14, kyekimu paka ku lunaku luno olwa 42 days. So mulimu phases bbiri, mulimu waba akalaba periods zo, ennaku ezisooka zezo ze tuyita safe days, and then ennaku eziddirira wiiki eddirira eyo normally omukyala aba asobola okufuna olubuto.
tugambye nti biki omukyala byalina okubanga oba byasobola okubanga akozesa okubanga afuna olubuto amangu. Leero tuli kwogera ku kibala ekirungi kye bayita citrus fruits. Citrus fruits basically bintu nga grapefruit then n'emicungwa bigigwa mu bintu oba mu kika ky'emmere kye tuyita mu kika ky'ebibala kye tuyita citrus fruits. Kiba kiyambako nnyo okuboostinga fertility. Emicungwa mirungi nnyo kuba girimu vitamin C which is also known as ascorbic acid. Mulungi nnyo okubanga ayongera chances ez'okubanga ofuna olubuto. Naye ate ekirala kiri very important, emicungwa oba grapefruits zirimu ekirungo kye bayita polyamine putrescine. Polyamine putrescine kirungo ky'amaanyi nnyo, kirungo kirungi nnyo kuba waliwo omusomo gwakolebwa ne kizuulibwa nti polyamine putrescine ayongerako okubanga kwegamba boostinga sperm and egg quality, boostinga enkwaso ez'omusajja, ate n'ekirala ne okubanga kwegamba omukyala aba n'amagi agali viable agasobola okufuuka olubuto. So togedde ku how to get pregnant faster with one fallopian tube. Ne tugamba nti kyangu nnyo okugetinga pregnant oba okufuna olubuto, naye olina okubanga at least okozesa ku micungwa mirungi nnyo. Era enkya tugenda kuba twogera ku kibala ekyokubiri oba kiki ekirala omukyala kyasobola okukozesa okubanga at least mufuna olubuto amangu. Obuuza omusawo Gerard Massa ng'emmanya g'echannel gye tubadde twogerako, era nsanyusa nnyo okuwuliza. Remember okusubscribinga, nyiga eppeesa erya ready obeere nga ofuna videos zetuteekayo buli kanaku. Omukama tukume ffenna ffenna. Bye bye, olunaku olulungi, tusinkane enkya ku ssaawa 11 zennyini tujja kuba tuteekayo video endala. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerard Massa, the health educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.